alisansi okwetsamula omusimu omulungi yabo se bayitaawo omubisi gwaluku Kata kata sola gama ngakwaye ko mukampu nyemba. Okay. Ida ncha ikujomba. Ndimu era kyongero kwesuri ngizimalawo. Tuje tusia. Bazimba waliwo ekyomolo ekyazimbawo bakiyita DAX naye amazzi olutonya tegakyalina gye galaga kyokka nga olutobazi lubadde lutuyambako okuyisa amazzi kati amazzi gadda waggulu ne gakulosinga omwala guno ogwennamumira ogwewanduli wano ogwakano guzyo abakumbiramu bulokeezi ezo eza pevas nze ndaba nti kugenze kukoseza ddala abantu paka wansi abantu amazzi gagenze gabakubeera wansi kati simanyi kugenda kukola ng'ate abavunanyizibwa kumangabawa bukosa abantu naye nga municipality erina weeyambye amayumba g'abantu olusenkuba bwetonya gajjula ki amazzi tugenda kikola tutya. Okay. Drainage, management of waste strategies versus the current strategies. Wakati if you say ina issue yokuba ndikikola geza akola ki ajula whether try advising otya kumbere genda kutako kubanga as we go on we are developing and we are okuba abangi the more the people or the population the more the waste generated. So ensonga ekikeekyo ekyala ku lukiiko kuliko physical planning. Naye kati tuli mu mbeera y'okuba nti some areas have been encroached nga bazimbyeko ebizimbe mu some areas bayinza kukola batya kuba kati wetulaga tuyingira mu physical planning waliwo ebifo ebigenda okugambibwa nti no nneme ebigazetinga biri mu wetland abantu aba existinga before this system bagenda kukolebwa batya era kimaze ebbanga ddene and in most cases churches zino ezisinga oziwulira nti zirimu abanene onoonya abanene bebaani batugamba nti babajje olina akugamba nti sisobola kugenda ne bwabadippisa kugamba ne bwe naatuka erinnya kusangayo mukama wange mukubira esaluti kakati buli awulira obubaka buno bwonna bwonna nga kimukwatako ke kaseera abantu bano abali mu kuvaako embeera efaanana bweti we need to address this issue fenna tukwatire wamu bwe kiba nga kikyamu tugambe nti kikyamu naye bwe tutakikole amateeka abantu bagenda kukwekolerako benyini ate tubeho tubakwate tubasibe ate nakyo tukivumirire nti nakyo kikyamu. It's better we take action naye accessage liquid waste nayo otumiza okulogerako naye nga si nnyo okusinziira kubanga obulama buli kusomuli waste akwatibwako. So kiraga nti no research alaga nti Uganda generates about 1.4 million tons of waste annually. Nti Uganda buli mwaka kasasira akuŋŋaanyizibwa oba kasasira afuluma ali miliyoni ttaano emu n'obutundu na tubalidde mu tons tubalidde mu kilograms weziba kilograms ziba kisuuse kubanga ttaani emu eri mu kilograms lukumu. Organic waste twatwogera ku organic waste twatwogera ku oyo kasasiro asobola kugamba okubulunguka amangu mwemuli emmere mwemuli n'empapula ng'empapula nazo zisambibwa okubulunguka n'ebirala mu ngeri esaanidde ngaba municipal council oba ba licensed waste handlers. So n'olwensonga eyo kiraga mbuno batuuka wantu watono nnyo kubanga waliwo ekifo bumu oba nga bulinganga mu tumigete ng'emmotoka tesobola kutuukayo egenda eri wansi kakati ne weekanga mbuno oba oluusi ababeereyo wansi ku lukooto balina batera kasasiro baabwe oluusi bagayadde okumusonga okumutwala ekimotoka ekigenda okutraki omusanga. So n'olwensonga eyo nti formal waste collection
mu bifo bitono ebiseera ebisinga ebimotoka ebiyitamu biyita mu nguudo eziri road marketing nabyo bisobola okuyita tebisobola kugenda eri wansi mu bukubo obufunda okuwulira ebisasiro so nekisangibwa mbuno abantu abamu bakozesa bano abantu abalonda ababatwalira kasasiro ate abo tebali registered tebamanyi ngeri kasasiro mumanagingamu so olw'ensonga eyo ogende n'olaba mbuno bennyini bobadde ssente bakutwaleyo oba ku kifo ekiridi marketing bwe balina okuŋŋaanyizibwa ye ajja kumusitula atuke watuuke alabe mbuno akoye amumaaso awangende. The machine cannot do work. When you speak of biogas, twagula machine gye twaleeta Katikolo. Machine eno okubanga egaya kasasiro yo nemukola ki? The practicability of it, bwe tuba twagala okumuvinga into a city, solutions of the traders okuba very practical. Kyayogerako it is very practical, but how? Ki kye twetaaga okulaba nga tukiteeka in place? Oyogera ku biogas, wano mu Uganda tulina units 3. Esooka eya national water ekyewanko yejja ku Great George, senior environment officer wa Mukono Municipal Council. Nga Mukono tulina enteekateeka y'okulaba nga tutunuulira areas environment ziri 8. Area esooka ya waste management, ekibuga kyonna okubeerawo kiteekwa okuba nga kikwata bulungi ku nsonga ya kasasiro. Nga Mukono tulina strategies 2, eya solid waste neya fecal sludge. Strategy ne zitambula for 10 years. Area ey'okubiri gyetunuulira is wetland management. Tumanyi nti eno season abantu abasinga bali mu kwogera ku ntobazi, olwekyo mu mbeera eyo nga Mukono tukoze enteekateeka y'okulaba nga tumanaginga wetlands for the next 10 years. Area ey'okusatu eya air pollution. Ekibuga kyonna mu nsi yonna abakulembeze balina okulaba nga batunuulira ensonga ya quality ya air abantu gye babeeramu. Naffe nga Mukono tutandise mu process ey'okulaba nti tunuulira air quality, kubanga bwe tumala okuzimba enguudo tumanyi ebifo bingi nnyo ebigenda okuba nga bikulaakulana, ate enkulaakulana erina kuba holistic. Ensonga endala gye twagala okutunuulira ng'ekibuga engeri y'okusimbamu emiti. Tubira nti ekyagudde ekiteezi abantu ne bafa abangi bwe bati naffe kiyinza otutuukako, kubanga Namanve azimbiddwamu industry oba amakampani amangi amataba enkuba bwetonnya nga nnyingi amazzi tegalina we galaga kwa planning, ate nga ofisi ya NEMA weeri n'olukiiko olwo weeruli lutunula. Awo wenfundikira nga ngamba NEMA Uganda n'olukiiko olwo waggulu eruvunaanyizibwa obutonde bw'ensi nti esente ezitekebwawo gavumenti tezikola ekyo kye zirina kukola. Kaakati olwaleero tuvaayo nga twagala okulaba nga tudda mu city tupulaningira ekibuga kyaffe. Mugenda kukola mutya mmwe nga bwe kikwatako okulaba nga industry oba amakolero agali mu ntobazi gavaawo, oba mugenda gapulaningira mutya? Kuba already waliwo obuzibu obwazze nga amazzi gayalala ga Namanve bonna ne wajjula ekkubo ne lisalibwako. NEMA ekitongole kyammwe n'olukiiko olwo lugenda kukola kutya? Ekampani ezo zigenda kumenyebwawo tuddemu okupulaningira ekibuga kyaffe, ki kye mugenda okukola? Technical team yammwe ekulembera Mwami Masengere mulina byonna byateekebwa mu POQs. No, Suksha, just over. Bakulu tuwuliziganye ba honorables
naye okusinga kisinzira ku ngeri eyawulo kubanga ebiseera ebimu kati nga ebintu wano okutunuulira BOQs Bill of Quantities mwina n'akatale n'enguudo Bill of Quantities zino siwe kiri njagala kulagira bamuti ekitabo ng'okikebedde nga kya peegi 8